Kale kwanirize yekumidde ku Jonathan Exclusive webaze ebyo byokwasaganyako wano nawali ate n'okufisaayo akadde oba oli awo n'osalawo oyitireko ku mukutu gwaffe wano okubanga waliwo ensonga zetukutegeezaako nga bulijjo buli mba n'emboozi nga zino antambula ne muganda wange Suna Photography waali okubanga tukwasaganyizaako mpolampola. Suna Photography yakutegeeza nti ebintu ebikwatagana n'ebifaananyi ebikwatagana ne videos embaga birthday parties byonna waali okubanga kukwasaganyiza ensonga zo. Suna Photography mwekwate ebifaananyi ebirungi videos ennungi mikolo gyo byonna akugamba nti memories zo zitereke awo beere ng'ozifuna mu ango zonna. Nze Jonathan Exclusive era ng'olunaku olwaleero nina ekintu ekyenjawulo kyenkuleetedde n'omuntu ow'enjawulo. Bubadde budde essaawa zibadde nga 3 ku makya. Frank Gashumba 3:04 Frank Gashumba n'akyala Emmengo. Oba oli awo abaalisoose okumulaba nga tebategedde nti wabadde ensisinkano baaligambye anoonya eki, naye oba oli awo tebiggwedde atutegedde nti abadde akiisa embuga okubanga yeetonda eri Obwakabaka n'eri Katikkiro ng'omuntu olw'ebigambo ffenna bye tumanyi yajjanga amwongerako wano nawali. Olunaku olwaleero andi n'omukugu era omunoonyereza mu mawulire byonna omusajja w'amaanyi okusooka ddala n'esiimye okubeerako naye ku mukutu mukama wange nsanyufu. Mmanyi abantu oyogera ebigambo ebingi wayinza okuba batakkiriza kyoyogedde naye ebiseera ebisinga obungi bukasa okyogeza okukkiriza bwakyogedde kyekisinga okubeera ekikulu. Nange nsanyuse okuba naawe ku mutugo. Ensonga ziringa 2 lwaki nsanyuse. Ekisooka bwe nasooka okulaba nga okyali muyizi ate n'otegeeza nti ova Mawogola, nange Mawogola gye nzaalibwa. Obe waffe Mirambi mu Luka bw'e Kayunga mu Abani Matete Abani, ate gw'ova Lusalira. Lusalira alinaanye Butereevu naye nasomera primary yange St. Matthew Katimba. Nabwe kityo Katimba nange nasomero. Era nange nasomera omugigi ndi mu P6. Kakati bwe nakulaba ng'oze endaba omwana nenga ono nja mutwala nga mutabani wange nendoza bwe tutambudde mpaka ku ssaawa ya leero. Era bwantegeeza nga nti nandyagadde okufuna akaddembeeko bye nkubuuza avuga nga bwona yafuna budde tujja kuba tutuukiriza ensonga eyo. Ndi musanyufu Jonathan, era nkwagaliza birungi byereere ne guno omukutu gubeere gw'amaanyi. Kale yongera bwongezi kubanga osubscribinga ate twongere okubanga tutambafuna tuteekako n'akadaako okubanga tosubwa nakye tukuleetera. Okusookera ddala Frank Gashumba omulabye ng'akyaddeko Yes. Omuntu bwamutunuulira ne bibaddewo ebizze bitambula yazzayogera ku Bwakabaka olowooza biki byayinza okuba nga yatunuuliddeyo ng'omuntu wansi eyo n'agaana naye okutunuulira. Ekyamazima tuyinza obutatunuulira nnyo Gashumba kyamutanudde naye tusooke twetegereze ebimu ku bibadde oyogerako ebibadde bijja bibeerawo. Frank Gashumba ze abadde bamujja bamwetegereza atandika okulabika ennyo okubeera mu mawulire abantu okumutegeera n'okumumanya ku mbeera eyaliwo ku Nabukeera. Mwana Nabukeera Steve Mamuwe gwe yayokya Nabukeera story eyo yali mpanvu, abamu bagidiginga dipa, abamu bagikomya kungulu. Ebiseera ebyo amadamu badde bajerega Gashumba ensangi zino bayita bakimanyi nti Gashumba yali musajja mugagga era yali avuga Benz compressor. Mu biseera yalina Benz nga gyavuga mu kaseera yalina ssente by then. Gashumba oyo nga awulirwa yatandika okuwulirwa nga bamukolako nnyo amawulire nga alaga obutali bumativu eri omukyalo oyo eyayokya omwana we step daughter we, ate mu ngeri y'emu n'okugezaako okumubirayizinga obuyambi okulaba nti omwana oyo afuna obuyambi.
Zijjukire nnyo nalina mukwano gwange ng'asomera ku University Kyambogo abamwitaga Jonathan y'omu ku beegatta ku Gashumba okumobilizinga support era omulenzi oyo ne bwe yali agraduatinga that was around 2010 around there era Gashumba yajja ku graduation y'omulenzi oyo mu mbeera ey'okulaga solidarity nti omuvubuka yavaayo okwegatta ku nteekateeka ze. Omuntu yenna avaayo n'akola cause efaanaganako eyo eya Gashumba gye yakola ebiseera ebyo aba muntu wa mutima mulungi era oba oli awo aba muntu ayagala okulwanirira amazima era omuntu ayagaliza abantu abalala yakikola. Ekyo ne kimututumula nnyo era Gashumba n'abeera wankizo nnyo. Ensonga endala ey'okubiri ndowooza mu 2007 Gashumba era addamu okuba nti ategerekeka nnyo oba awulikika nnyo muwala we Shira Gashumba bwe yali omwana omuto kwabo abakavaringa Chogamu era olaba taata ali proud olw'omwana we asobodde okuba nga ku myaka gye gyeyalina by then so coveringa Chogamu muna tulumanyi bulungi tulukungana lw'amawanga agaliko amatwale ga Bungereza era weta amawanga mangi ne Queen wa Bungereza yali wano mbeera lwali lw'amaanyi nnyo era abantu bangi abagenda maaso n'okuba nti balugoberera ne muwala we yali omu ku abo abaali mu nteekateeka eyo. Ekikulaga nti Gashumba yali atandise okukuuminga omwana ow'amaanyi asobola okufuuka ow'enkizo. Gashumba najja n'awulika nnyo mu nteekateeka ez'okubuulirira abantu okubeera abakozi era abantu abasinga obungi bamutwala nga motivational speaker mbeera bwetyo era ng'abeera nnyo ku radio naddala radio akaboozi ne basajja n'enkule ng'abantu bawuliriza Gashumba nga radio zonna almost zibaako okuwuliza Gashumba kyagamba. Yatuuka ekiseera nga muntu eyeebuzibwako ku buli nsonga ezenjawulo nga mutunuulizi wa nsonga era ng'abantu bamutunuulira mu kapasite eyo. Yatunuuliranga bannabyabufuzi ab'enjawulo n'ayagala nnyo omusajja gwe bayita Kanokiza Besigye. Kati abamanyi Kanokiza Besigye bwe beera ku top ng'omusajja bamuyita Gashumba omu ku abo abavaayo lwatu ne bagamba nti bamuwagira mu mbeera yonna. So omutunuulira mu perspective ezo ez'enjawulo nga gemaanyi ga Gashumba goyinza okuba ng'otunuulira. Ne wabaawo akaseera mu bulamu bwe yinza okayita akaseera k'okusoomoozebwa era mujjukira nti waliwo akaseera lwe baamukwata abantu bamulaba ng'ali ku mpingu akwatiddwa. Ebyali byogerwa byali bingi. Abamu bayogera ku nsonga y'okubeera nti alina stampu ezijingirira passports ne passport enjingirire. Abamu ne boogera nti obaolyawo yali enyigira mu kutunda ebiragalalagala bayogera information nyingi. Naye akaseera kaali kazibu nti ebiseera ebyo poliisi yalina nayo obuzibu bwayo mu kunoonyereza okw'enjawulo era abantu abamu bakkiriza abamu baagaana. Ebyo ebyali bikwata ku misango egyo egya mukulu Gashumba. Mukulu Gashumba ava Masaka era munabuddu. Nze jjajjange yazaala kitange ali Sanje Villa Maria. Wali obuzibu bwali buvuddewa kyekyaleeta eyo mbeera eyo abantu batakkiriza namba mukwata nkuba nti akyamukwasa okusinza ku bintu poliisi bye yalaga. Poliisi yalaga nga mukulu Gashumba alina stamps boze bagamba nti njingirire kiringa bonobeera ng'olina stamp ya LS1 kankuba ekisookerwako naye nga si gwe ssentebe wa LS1. Oli ku ssomero oli muyizi naye olina stamp y'essomero. Oli ku terefayina wano w'okola naye olina stamp ya accounts oba stamp ya MD. Oba oli awo kiyinza okulaga nti nno oba oli wenyigira mu bintu bitali biki eby'obuferefere era abantu abasinga obungi bamuyita omufere ne bagamba nti mufere. Yafuna nnyo chance za mirundi ebiri. Esooka weewaawo abantu bangi bakkiriza naye abamu baawakana lwa nsonga nti ebiseera poliisi yali ewa nnyo mawulire agalabika nti ga bulimba mu public. Oba oli awo kintu kyangu nnyo omuntu okunalifayinga obukakafu bwa poliisi. Era n'oluvannyuma yavaayo era n'annyonnyola ensonga ezenyi. Lwaki nkuwa background ya mukulu Gashumba ono? Badde kunnyonnyola nti ewaffe
tebaza kitanda ekasanje vira Maria kye kitundu kye kimu ne Gashumba Java yes nga ekimu ku bintu ebisinga okubeera ebikulu mu bantu abo kankikubuulire abasinga ababaddeho mu area eyo yengeri gye bakuzaamu abantu babakuza n'empisa babakuza n'obuntu bulamu babakuza n'okuba nti balina enneeyisa ey'enjawulo gye balina okubanga mubwetoowaze mu nkola yazaabwe ez'ebintu naye watuuka kaseera mukulu Gashumba n'atandika okufubutuka ebigambo eby'obulabe akaseera ko katuuka naddala abagoberera ennyo enkola eyakyapa mu ngalo obwakabaka jjukira mu nkola y'obwakabaka yonna tulina mukama waffe ow'okuntikko ye Ssaabasajja Kabaka era ebintu ebisinga obungi ebiba bikolebwa ennambika eva ku ye neera okukkirira ku bantu ba wansi kulya nnyo abantu bangi nga bawakanya ekintu ekyo era abamu nga bagamba nti oba oluusi si mazima era abamu nga bagamba nti abantu abamu bavaayo ne programs ne zireeta mu bantu ne program ezo nga teziri endorsed kuva waggulu ninja kuba ekyokulabirako wenkolera nze mu kitongole ekyange mwenkolera nti bw'omukozi asookerwako oyinza okuba olina kyoyagala naye ekyo kyoyagala nga tekisobola kakubeera nontantiirwa ng'abali waggulu bamaze okwebuuzibwako ku level yo oba ne head of department alina olukiiko mwatuula obeta TMT ekimanyi nti nno waliyo board naye erina gyejja directives so mu buli ngeri yonna nga gwe kyogenda okukola leero bwe kiba nga ddala kisimbira mu ebyo ebirina okukolebwa kiba kirina gye kivira ddala paka wansi kakati enkola yakyapa mu ngalo bwetuuka mu kitongole ekya Buganda Land Board ne wabawo abantu abatagitegeera bulungi ensonga yakyapa mu ngalo abamu ku abo kyannaku nti ababiri bafu kati wetwogerera omu ku bo yali mukadde waffe Muzaata omukama mmwekimuli ekyemirembe owokubiri Tamale Mirundi owokusatu Gashumba n'abalala bangi bagenda maaso n'okuba nti bagoberera ensonga eyo bwe tulifuna obudde oba oli awo ndisifuna akadde okunnyonnyola embeera eno eyakyapa mu ngalo kubanga ekyamazima nali nnyo ku TV okuhostinga abantu ab'enjawulo bannamateeka mu kitongole kya Buganda Land Board abaminisita abavunanyizibwa ku nsonga z'ettaka n'abantu abalala bali ekiseera ekyo so nali mmanyi akatuubagira akaliwo mu mbeera ezo ezakyapa mu ngalo kati olw'okuba abantu abamu baali balina eddoboozi eryo era abantu bangi baayongera nnyo baatandika okufuna omuze ogw'okuvuma Katikkiro era kozi ye yaliwo kati abantu nga balowooza nti kintu kikye tekivudde waggulu era mu mbeera y'emu ajjukira nti twali tulina n'embeera ey'ettofaali obugijjukira bulungi Katikkiro ng'atambula mu bitundu eby'enjawulo enkola y'ettofaali teyali nno okusonda busonzi ssente naye abantu gye bali eyo baali beetaaga okumanya oba oli awo ebigenda maaso mu Bwakabaka naye ate era mu ngeri y'emu waaliwo n'obwetaavu abantu abo okwegatta butereevu mu nteekateeka y'okuzimba Obwakabaka kubanga bw'oba olaba nti mukama waffe Ssaabasajja ye Namunswa bw'oba omugeraageranya n'ekiswa omubeera enkuyege ne Namunswa ate Namunswa si yegenda okuzimba ekiswa oba alina okubeera enkuyege zino ze zigenda ne zitambula ne zikola ne zizimba ekiswa ekyo kakati n'Obwakabaka buno Ssaabasajja si yavunaanyizibwa okugenda okukola emirimu gye kutuukirira abantu oli Kitikkiro kyaffe naye ffe tulina kukola nga tukolera Ssaabasajja so eyagenda ng'asomesa abantu ku nkola eyo n'abantu ne bawaayo abantu bawaayo ow'omutwalo ow'ebiri ow'esatu ow'ena ow'etaano omulimu ogwo ne bagukola naye nakyo ekyo bantu bangi abatakisanyukira batandika okugatta amaloboozi
tulina amaloboozi agavuma ettofaali, tulina amaloboozi agavuma kyapa mu ngalo, kati n'eddoboozi lya Frank Kachumba. Jjukira nkulaze nti yatukako ekiseera nga y'omu ku bantu gwe beebuuzaako nga akomentinga ku nsonga ez'enjawulo, n'ensonga eyo Frank Kachumba yagyogerako. One, asobola okuba nga yali awo opinion ye yengo, naye waliwo opinions ezifuka radical nezisukka we zandikoze eki, we zandikomye. Kati bwe kisukkako ku level eyo, waliwo statement eza Mukama waffe Katikkiro ziyakola nga gamba nti muleke kugenda maaso na kuwuliza ba Pentagon yaabo. Yakolera ne references ez'enjawulo ku bantu abali bagenda maaso nga boogera. Jjukira n'abantu abamu baali boogera ebiseera ebyo ku tofaali, abaali bavumirira kyapa mu ngalo, ate baali balina ebyapa wano mu BRB. Kakati nekibeera nti kiranyo kikozesa nti abantu omuntu bw'akola example, oluusi example eyo nekutuukirako gwe ng'omuntu butereevu, osobola okumuddiza. Mulimu abantu abagamba nti toninnyako n'otambula n'ogenda, wonninyirako wenkola ki, wenkuweera. Kakati sula naye bw'ate bweyisa najja kwetonda. Kakati bwe kyatuka ku level eyo nga mukulu Frank Kachumba wedde yali yeebuuzibwako, abantu bangi bagenda bamwebuuzaako ebintu bingi, naddala bamawulire okumugyako comments ku kimu. Nze tugenda namukolako ku show ebiseera yali ya mwami yali akulira professor yakulira research Makerere University, nga Stella Nyanzi esazeho okweyambula olwa era Kachumba yavumira nnyo n'agamba nti omukazi weeyambula otya ng'ogamba nti ogenda kubeera example eri abaana baffe. Yali against that, babasobola okugenda ku mikulu gyagiraba nga zina mosting ku telefine yaffe. Eyinza okuba nga ye, eyinza okuba nga n'ekisho yasembayo ya Frank Kachumba okubeera nga apiyaringa ku telefine. Era mu biseera ebyo ng'olaba nti yayinanga opinions ku nsonga ezenyo, ndetse ekyokulabako kya Stella Nyanzi nga aguggula n'akulira research, era nekyalibwako kyali kituufu. Kati abantu bajjanga gyali okumubaako kye bamubuuza. Kati it happens nti Katikkiro bw'akola comment, Kachumba n'alowooza nti balumbye ye butereevu, n'asitula enkundi, n'aliyakitinga, n'alumba direct, n'ayogera buli kimu, buli kintu kyonna ky'owulira nti oba oli ayinza okukyogera ku muntu mu busobozi bwe, n'afutuka n'akyogera. Of course nga bingi bitali bituufu, era of course nga omuntu atunulira ensonga akiraba mangu nti ensonga eno erabika agyogeza oba olyawo busungu, naye kyatwala ebbanga ki ddene nga kirimu obusungu, kirimu okutyoboola, kirimu okuweebuula, kirimu obutawa kitiibwa, kirimu okusiga enziro. Byali bintu bingi. Era nyina mukwano gwange omu Munyarwanda yankubira essimu n'agamba naye kino Kachumba kyakola kakinene, tolaba nga kigenda kutulowoozesa nti ffenna n'Abanyarwanda tweyisa tuti. Namugamba nti nedda, ndowooza ekyakikolanga ye nga ki ng'omuntu, era kikolanga bali abantu abalala. Era omusajja oyo n'agamba naye ye mweraliikirivu, ng'agamba nti singa abantu batandinga against us ku ekyo kyakoze, tugenda kuddawa. Nkulaga nti waliwo abantu abamu nga baali silent basirise, naye nga nabo baalumwanga olw'ekyo kyera agenda maaso n'okuba nti akola ki ng'akola. Omwaka wakitotera nnyo okulumba individuals, kugamba nti kutuddemu bulina embeera eyo ey'okusirika, because ekimu ku bintu ebisinga okuwonya budde, nti obudde buyitawo, ekintu ekibadde ekibunguze nekiwaki nekikka, nga tugamba nti n'ebibimba bikolaki n'ebibimba bikka. Mu kiseera ekyo ekyamazima bantu bangi, jjukira omuntu wabanga abadde ali on top as far as opinions are concerned, opinion ye ne bwebeera ya bulimba, ne bwebeera ntuufu, esobola okubeera ng'etwalibwa amazima. Era bakola reference, tewalaba Kachumba bwe yagamba, tewalaba gundi bwe yagamba, ne gundi yakyogeddeko. Yensonga ki nti abantu bangi kati bafuna obulimba
ne babutwala ng'amazima olwabo ababa boogedde obulimba obwo. So ebiseera ebisinga kibeera nti abantu kiwabya abantu bangi, era n'ebyo byonna byayogera byawabya abantu bangi. Ekyamazima waliwo n'abantu ababadde tebaagala Katikkiro oba abamukyawa, naye ng'okumukyawa kwe kusiibuka eyo bigambo ebyo byayogera. Of course Frank Asiyeka yabyogera, Frank Kugame ne mukulu Tamale Mirundi yabyogera, naye they were friends. Gashumba tayinza kwegaana nti yali mukwano gwa Tamale Mirundi, tayinza kwegaana nti yali mukwano gwa Sheikh Muzata, baali bamukwano, naye ebyo byayogerwa era nebyogerwa nga bwe byayogerwa. Naye bwe tutuuka ku kyabaddewo olunaku olwaleero, nga bwe nkuwadde foundation ya kino, mu nsi muno mulimu kye bayita ebiseera, nti mu kiseera kino osobola okubeera nga embeera gy'olimu yekozesa ekintu, naye ebiseera bwe biyita embeera eyo n'ogivaamu, n'otuula wansi n'olowoozaamu, osobola okuzonaga naye kino ddala nali nkola kyaki. Kwe kwefumiitiriza, kwe kwekenneenya gy'olaga. Manyi batera okutugamba nti bw'omanya gy'ovudde ne wooli ne gy'olaga kikuwa enkola, engeri gyo banaffe abanavigatinga abatambulira ku mazzi baba ne campus gye bagoberera, naye buli waatuuka kati amanya kati ndiwa, wengenda wali mu direction ki, kati nkwatawa. Waliwo ekiseera w'otuuka ng'olina bye wakola osobola okubyejjusa, ekiseera w'otuuka nga bye wakola bitandise okuaffectinga, ekiseera w'otuuka niba tebirina kuaffectinga naye n'omanya nti biyinza okunfukira ebizibu, n'ogamba naye ndowooza kantambule mu ngeri eri straight. Gye tuvudde tetulabe Gashumba alina an element ya political ambition. Kati we tuli ku ssaawa ya leero tulaba Gashumba alina ekisinde kyatembeta naye nga yakitwala mu Buganda. Bw'oba otembeta ekisinde kiramba tokitembeta gwe wekka ng'omuntu, olina abantu b'oba weetisse b'olina okutambula nabo, ate ng'olina n'abantu bangi b'olina okusikiriza bakwegatteko. Olw'ekiruubirira kiyinza okubeera nga kirungi. Ekisinde ekyo mwatambulira kirina core values, kirina ebintu bikyetaaga, kirina entambula y'abantu bekyagala okutambula nabo oba oli awo, era nga bw'obeera mukulembeze mu kyo kiyinza okuba nga kirina amateeka g'olina okuba nga ogoberera. Ekino kidda ku bbali. Nkunyonyodde Gashumba owa 2007 oba before 2007, kati tuli mu 2024 tukunukiriza tuyingira mu myaka emyaka egiri wakati awo okuva mu 2007 paka kati we tuli gisukamu 7 okuva 2007 gikunukiriza kugenda mu 2 kiseke kingeza kula myaka 17. Okay, tugambe myaka 17. Omuntu bwe yali alowooza ne bwe yali alaba ebintu myaka 10 emabega kati si bw'ababiraba. Omuntu by'abayiseemu mu myaka 17 oba myaka 10 si by'abayiseemu. Ekyamazima buli muntu aprogressinga ky'oli leero enkya kiba kyanjawulo. Entegeera yo n'endabayo ey'ebintu leero enkya ebeera yanjawulo. Naye ekisinga okubeera ekikulu nti oba okuze, bw'okula kitegeeza kubeera mugezi oba oli awo ekisinga kyowabaddemu, experiences z'oba ogenda maaso n'okuyitamu. Ensonga omanyi kati bw'obanga wali muto oyinza okuba nga wakayaniranga bbeere, naye bw'okula otandika okukayanira emmere nga gy'oyagala, naye time etuuka n'okutuuka nga emmere si kikulu mu bulamu bwo, ng'osobola okulya ekyemisana kyokka and you are done. Ng'ogenda n'ebirala by'olubirira nti ate kubanga akyo naye yakyogeddeko nti atunula emabega n'alaba byeyayogeranga naye ne yeebuuza olw'ensonga nti kati okumanya kwe, endaba ye ey'ebintu, ebirubirwa bye, ebimu ku byabadde akoze ng'oba oli awo biringa ebisiimuukasiimuuka
nga bimwe togamba naye mutuufu ndabika negwa mwana okwetonda ndi muna Rotary ba Rotary Club ya Muyenga Tankiru kyamazima ne Frank Gashumba ali mu Rotary Club ye era ne mukulu Balamu bajja bansangayo mu Rotary Club eyo mukulu Balamu yasooka okujja na joini Gashumba ne Balamu bakusanga mu Rotary bali mu Rotary Club eyo eya Muyenga Tankiru mu kaseera ako nga bajja kyamazima n'olunaku lwe baba inductinga mukulu Gashumba nze nali MC nze nali in charge k'olunaku. After the next day ne tufuna comments zali nyingi abantu ze bawandikanga ng'abantu balowooza Gashumba ne Balamu they're not worth to be Rotarians. Abamu bakikola lwa their political affiliations, abalala bakikola lwa comments ezimu ze baali balabye Gashumba ng'agenda maaso n'okuba nti yakola. Naye Rotary ekkiriza abantu bangi okujja okugiyingiramu neeyina engeri gyegenda eterezaamu abantu mpola mpola omuntu n'azuula n'amanya nti kino kintu kyanjawulo. Njakuba ekyokulabirako emu ku fellowship yaffe mukadde wange Emmanuel Katongole yajja n'agyogereramu n'annyonnyola ebintu ebikwata ku bulamu n'okuwaayo okusobola okulaba nti obaako kyoyamba ku muntu omulala wadde tomumanyi. N'atuwa story ye gyava gyazaalibwa engeri gyeyabonaabonamu ne kaakati basobodde okwakivinga. Gashumba bwe yakwata omusindalo yagamba nti atera okusisinkana abantu akawungeezi ne babaako emboozi ze boogera ne bye banyumya, naye akizudde nti okugenda mu Rotary n'owuliriza abantu nga Emmanuel Katongole nga boogera bakugattako kinene because yeta kimanya kimanya nti oba oli awo Emmanuel Katongole aweredde n'abantu akati abakunukiriza mu 10,000 nga talina bw'abayita naye ng'abayambye okusobola okufuna obuyigirize. So nga ate background ye ddala ng'akyali mwana muto yeewunyisa nzibu nnyo kubanga n'okufuna omukisa okuba nti asobola okulya ekyemisana okulya breakfast ali ekyemisana n'ekyeggulo eba miracle mu bulamu bwe yakuliramu ng'akyali muki ng'akyali mwana muto naye kati ng'asobola okukola ebintu ebyo nga stories z'owulira ziri very much inspirational ate ng'ezo mu Rotary zibeera za buli lunaku almost buli fellowship zituulamu baako abantu ab'enjawulo. Nsuubira nti bishapinga abantu notandika okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo nga tobiraba mu ngeri ya bulijjo. Okukola okusalawo nti kati nsazeewo leero kangende netonde kigenda kuwa reactions za mirundi 3 nga twakava mu mbeera batuli mu mbeera eya junior tamale junior teyandi etonze baki yetonze biki mu mbeera eyo omuntu ayinza okwebuuza kati Gashumba ate yazze neyetonda. Ekyamazima Gashumba y'omu ku babadde bagamba famire eyo nti mwalibadde muva mu mawulire mukakana ensonga zammwe ne muzimalirawa ne muzimalira mu famire munda. Anadvise esinga ddala okuba advise wabira nti yabadde nnungi eri famire eyo okusobola okulaba nti eddukanya ensonga zaabwe. So yandibadde agamba singa abadde owaluli yandibadde agamba junior nti gomanyi sige bakutamwanya batya bakumanyira batya yabadde amugamba okukola ki naye kati akimanyi nti ensi teringa bw'ogisuubira ebintu enkya bikyuka abakuwaga leero the next day bali boogera birala. Baganda bagamba nti no gole naye enkeje enjokerere yakwita duma bikalo okitegeera kakati era akuwaliza okulinnya bw'ogwo yakwita ki kaduwanema nti waliwo ebintu bino ebyabantu okukuwaga n'olaga nti oba oli w'amaanyi n'ekisusse naye ensi eri beyond bino ebintu bino ebya bulijjo beyond social media eri beyond enduulu eri beyond okutuwaana eri beyond ebyo byonna waliwo ekyenjawulo kyosobola okubeera. Abasobola okulaba obulungi Gashumba period eno gy'abaddemu ebanga kanyite transformation kind of period embeera ey'okukyuka ey'okufuuka ekintu ekirala
namukulaze wansi eri nga ddala abatandika okumutegeera byazaakola nenkulaga wakati awe jjajja mu bulamu bwe nenkulaga transformation endala eddako. Kakati bw'obanga olina ettundutundu ly'abantu lyayagala okuliidinga toward something, abadde aliidinga mu PRU era ne kakati akyaliidinga, kyali mukulembeze PRU Buganda region. Ekyamazima eggwanga lino gye lijja mu maaso eyo lisobola okuba n'obukulembeze obw'enjawulo. Uganda ejja kusigalawo, Museveni ne bwana bavudde ku bukulembeze, Uganda ejja kusigalawo. Oba Kyagulanyi yazze n'afuuka pulezidenti, oba Besigye, oba Muhoozi n'abalala bonna be tamanyi abasobola okufuuka, ne bwe banaafuuka abapulezidenti b'eggwanga lino, era eggwanga lijja kusigala litambula, era wajja kubaayo n'abalala abakoze eki abajja ku nsi eno. Naye ekikulu kiri nti ebyo ebigenda okuddako bikusanze otya? Ekyamazima singa wabaawo ekyokulabiko kikulaga kibaddewo, batunula mu PRU ne bajjayo abamu ku bantu nga basatu ne bafuula ba ministers. Waliwo abantu abagamba Gashumba asigaddewa, bamaze okulonda Balamu balonze bagamba kino kirekawo Gashumba, naye ku potential ye abamumanyi nti teyerya ntama, abamumanyi nti ayogera ku nsonga, akola analysis. Olabye TV ezimu nga zimukyaza almost okujja okuvaako ensonga zakubaganya, naye ojja kwesingana nga oba oli awo wabawo question marks ezijja. Naye ebyo biyinza okuba abamu bayinza okutula mu perspective eyo, naye kati kankyaleko perspective y'omuntu okwetonda. Omuntu bwe weetonda, ekimu ku bintu by'ofuna ebikuwa peace of mind kwe kujjawo ekyo ekintu kibanga kiniga, kibanga ekikutte n'okkakkana. Ffe abalaba abantu tuba tetumanyi kibanyiga munda n'omulundi n'ogumu, because bino ebintu ebyogerwa ku mikutu tebivaayo. Gashumba is a businessman. On daily basis ayinza okubasinkana aba investors, on daily basis ayinza okubasinkana abantu abagala okupatanalinga naye for very big business ventures. Naye abantu bakebera ku mitimbagano ne bajjayo ne bamanya content wo. Kanyakuwa ekyokulabirako, Buganda eno ye biggest market mu Uganda. The truth is, bw'oba tolina Buganda, saka kugera Buganda Kingdom, nawe tolina Buganda as a region mu market, oba tolina market, bw'oba tolina product ng'econsumingibwa mu Buganda, market ye bantono, nonti until ng'omaze okupenetratinga Buganda region. Bw'openetratinga Buganda region, kikuwa entandikwa okumuvinga wabweru. Bintu bingi ebitandikidde wano, era genda okunoonyeza ne history wa wano, enkulaakulana ya Uganda eseetandika wano eryoka etambula mu bitundu ebirala, ne civilization yennyini etandika wano eryoka etambula mu bitundu ebirala ebyenjawulo. Kikulaga ki? Nti singa aba ne investor najja, investor nakola okunoonyereza n'agamba nti enkolaganayo n'abantu bawano si nnungi, ate wenjayo oteeka essimu tobeera partner mulungi muteekateeka eyo. Ate kyensuubira nti Gashumba kati focus ye it is beyond mu abantu abajja social media mu okubasanyusa ne mubeera ku mutimbagano ne mulaba ne mumukubira engalo, kati atunulira ebintu ebinene. Oba oli awo kimu nti abitundu ebinene Abaganda ensigala ntya mbeera eno, nina okumuvinga ngaziye spectrum yange. Ekyo nakyo kiyinza omufuula nekimusalo naganda omanyi sigenda keepinga nga nfiirwa business deals olw'ekintu kino, kangende netonda ekintu kikola ekintu kiveewo. Ekyokubiri okurealizinga mistake yo. Abantu leero oyinza otategeera nti ogakola ensobi, oba oluusi n'ogitegeera ne n'ogamba newekangabiriza nti ne bwe neetonda oba oli awo ngenda kufuuka muyabayaba. Naye mu nsi muno abantu abeetonze bonna bafuuse b'amaanyi.
gojja kola okunoonyereza currently waliwo ekigenda maaso mu ggwanga erya Kenya jakuba ekyokulabirako wakati wa Uhuru Kenyatta yali president w'eggwanga erya Kenya ne Ruto kati aliko ng'omukulembeze w'eggwanga baafuna okutakwatagana era ekyamazima Ruto yaddangako ku muzindaalo ne yeetondera president mugamba nsonyiwa bwe kiba kino nga kyekikunyiiza nsaba tusonyiwa netondera bannakenya netondera gundi kano namuyamba Ruto nakuba akajja akaali akazibu nafuka president w'eggwanga nalonda running mate we Gachagua nabo ne beetandikako okwerwanyisa mu ngeri emu bendala ku ssawa ya leo Gachagua agezaako naye kwetonda yetondedde bannakenya yetondedde Ruto yetondedde buli muntu naye kireeta abantu okwetonda kwe kumanya nti buli bw'obeera nga tokuyetinze mirembe tekikosa balala bokkane nawe ng'omuntu as an individual kikosa okuba nga gwe source y'obutaba na mirembe. Kakati mukulu Gashumba okukomyawo emirembe mu ye ng'omuntu Gashumba alina baganda be bwe mumulaba nga ayogera ekyosikose ekyamu kya self made muyinza obutalowooza nti alina baganda be. Lwaki nabadde nkuleetera ensonga ya famire ye gy'ava nti ekitundu ekyo kyengeyako ekyaviira Maria abantu bawe baguluminga abaana era nkakasanga waliwo abantu abamunenyanga buli lunaku ng'ate abo mu bafamire ye nti ekintu kyewakola kikyamu ekintu kyewakola si kituufu kizoba kyamutwalira obudde okusalawo nti kanneetonde naye engeri gye baamukuzaamu Gashumba tebamukuza ng'avuma wabula baamugayidinganga mu ngeri entuufu kino ne kibeerawo obubeezi n'atasobola kubanga afunye obuzibu n'afuna obuzibu wakati awo n'alwawo buli kwetonda naye okusinziira Gashumba gy'ava ekitundu mwennyini mwe yakulira bunoonyereza abantu abaakulira mu eriya eyo yeviira Maria eriya eyo ojja kukizuula nti abantu baayo balina engeri gye baagusibwamu oba gye bakwatibwamu ng'abazadde n'enfuga teyali nnyo yakulowooza nti no gwe society nga yekufuga nga owa famire endala asobola n'okukubonereza kati yakula yes kati nkimanyi nti baganda be mikwano gy'abakadde be n'abantu abalala babadde bamugamba bulijjo ti mukulu Gashumba kino kikyamu genda maaso okole ki time bwetuuka n'ogamba naye ekyamazima nsudde ekintu ekituufu kangene maaso n'okwetonda malewo embeera nkukakasa olunaku lujja kukya omuvubuka gwe bayita Junior ajja kutambula ajja emmengo ye nga individual yetonda. Abantu abasinga otwogera otutunuulira side eza Frank Gashumba tutunuulira ne Frank Gashumba ye yayingidde mu politics abantu tebalowooza nti ekimu ku bimusindiikiriza kuzza buganzi nga bino ebyenga omuntu tabirowoozezza kati abantu omuntu aba agenda kwetonda ebyo byonna byonna birowoozaako abantu banaagamba ki nfiirwa ki nfunamu ki abantu kyebagenda okwogera kirina makulu kale ekikola makulu kyekigambo Gashumba kyayogedde nti neekubye mu mutima nange mbadde ntunuulira bye nayogera nga neebuuza olumu nti naye nze ono kakati mmwe abantu mujja kulowooza nti oba ekyo kyekireese embeera ekyo naye ne bwe kibeera nga kyeki kireese ekisinga okuba ekikulu nti yakoze atya ye yeetonze ate omuntu eyeetonda ye muntu akolaganika naye jakuba ekyokulabirako ekyomusajja gwe beta Big Eye talenti yatuuka ekiseera ng'eringa etuuse efunye obuzibu era abantu nga tebamwagala Big Eye n'atambula n'agenda mumuyita principal n'agenda principal kakati Big Eye yaddamu n'afuna peace of mind mu nkola ye ey'ebintu. Nze sigamba nti buli muntu alina kubeera political oriented nti alina alignment ku kibiina kyonna kyonna eky'ebyobufuzi nga muyimbi era siwagira muntu avunaana muyimbi kuba nti alina side oba endowooza engejjajja naye kati obuzibu bubeera nti kuwakula ntalo ku muntu oba toyagala Bobi Wine it is okay
tomwakolako lutalo. Bw'otagala Museveni it is okay, tomwakolako ki lutalo. Yimba music wo, waana oyo gwowaana, okitegeera. Naye onomala tomukola ki? Tomwakolako lutalo. So nalisu kino abantu abakirowooza nti oba oli awo omukulu ono kye yakoze ekikozerwa byabufuzi bayinza okuba n'endowooza zaabwe, naye yasobola okuba nga yasazeewo n'agamba nti buno bwe bulamu bwe njagala okubeeramu gye bujja mu maaso, era nsazeewo neetonde nga taliiko mbeera yonna yonna yagamba abantu banaagamba ki banaawulya batya, ewe nasobola okubirowoozaako naye n'anoonya ultimate goal esinga okubeera enkulu bulamu bwe n'agamba ngenze nakino. Kale ensonga zibadde mpanvu era nkakasa omuntu omulaze Gashumba manyi abantu abasinga tusalinanye ng'omukompadde challenge y'amaanyi nti abantu abasinga batuukira ku kintu kino ekyokungulu naye erabira nti waliwo Gashumba oli yayimbirako ne mu Rotary nakati gyali ng'agenze ate ng'agoberera values za Rotary. So I think kibadde kirina okutuwa ku side eno. Kale producer angambye mbe nga mmaliriza naye ng'oba olyawo kweyanza nnyo nze ng'omuntu n'ebigambo ebyo obaolyawo byetuwadde nange kennyini yadde tubikoledde wano nenkakasa nina okuddayo waka ntuule ennyumba y'omusonga ebadde okugambo obusemba no nze buli walaba omuntu ng'asalawo okugamba nti I'm sorry, omuntu oyo muwe ekitiibwa ate era akkiriza okwetonda kwe. Ekimu ku bintu ebisinga okubeera ebikulu era ekikomyawo emirembe mu bantu kwe kwetonda. Olaba abantu beetonda okwetonda nga tebakola nsobi, naye okwetonda kintu kikulu ate kintu kirina okuweebwa ekitiibwa, era omuntu bwe yeetondanga omuntu oyo musonyiwe mu mbeera yonna. Kale nze Jonathan Exclusive beera ng'osubscribe nga tutambule ffenna tubadde ne muganda wange Suna Photography akutegeeza nti ebya kamera byonna bifaananyi videos mukolo gwo gumuleetere abeere nga akutambuliza ensonga byonna ajja kuba bikwasaganya. Weerabira kubanga osubscribinga tudde nga n'ebividiyo.